okuleeta Muhoozi mu bukulembeze bw'eggwanga lino tugenda kuddayo mu bukulembeze buli obw'ekijaasi era obukulembeze bwa Muhoozi bwe buliba bukomekkerera bw'aliba nkugamba nti nsobola okupredictinga ebiriwo n'enkubula ebinaabawo Muhoozi bw'aliba ng'asobodde okusooba nga bw'olya kati General Kale Kayihura abalina ebyabwe beenoonyeza batandise okumuwagira atuulemu abakuta akadingidi bw'aliba asobodde okusooba n'atuula mu ntebe eyo bagenda kugimugjamu na musaayi obijjawa anti mbadde mu nsi muno abo bateekako amaanyi abo bateekako amaanyi kati wabateekako amaanyi ng'akyali CDF bu CDF olowooza senga yabadde nga ye pulezidenti kuba bano bajjeno betulaba abataabaddeyo Katumba Wamala Jeno Tafire Rwashande y'embeera ndowooza teyamusobosezza Jeno Moses Ali mbeera bajjeno babadde bangi Jeno Tumukunde yabaddeyo simanyi era tasobola nakubaayo bajjeno bangi kati ebigambo ebyo byayogedde olowooza senga yabadde pulezidenti byali badde tebabisa mu nkola ne babanoonya senga kati bali mabega w'amabuusu senga bali mida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mukutu gwa Megatron kubuuzaako yonna gy'osinzira obeera nga otulaba mbozere Megatron ge manya ndi ne kanso center Megatron talina lyakika saagala nnyo gakika gategeera amannya gange oli wa ggwanga ki ndi Muganda kati oba oli kati awo otandise okwogera lino likola ssente yandi kati gamba nze Sewanyana Moses amanyiddwa nga Boze Megatron mba mpanfuyizza nnyo oba ngate ng'oli ku YouTube kati ebyo bikolere ku TikTok yetali kuwanvuya ebyabo bya seconds 3 bya nkoko ebyankoko kati wano ku YouTube tusiba kabwa kabwa Forofega ke yagamba gundi amanyi Forofega yagamba okaziba kapasi ba kabwa yakamusibako simanyi yawabidde bajjo yamunona amabere ne gasebeetirira Forofega ebintu byenga bikambwa mukambwe nnyo wesimuwakanyiza giri mikwano gye yabiranga nabo nange yaliko mukwano gwange kakati awo njogera bitono bingi bitambula mu ggwanga Uganda ne kanso center Musawanda gy'olunaku olwaleero era nga tugenda beera nga tusookera ku nsonga ya misinde gya Jeno Muhoozi yavuddeyo n'akola statement egamba nti bajjeno abatagenze misinde egyo bagenda munnyonnyola lwaki tebagenze misinde nga saagirabye gyabadde ludda wana sembayo okulaba wano nga kigenda kubaawo ng'obujozi bali awo babuwa abantu naye nga gwe bakawaya akasuula ebyaddala nabula bakunga basooka kubeera bwa ssente ne babugabira obwereere ne buganira n'enziyano n'enkivumirira nako naye abanene abasinga baguze obujozi naye abantu babaddeyo babadde nga bameka bwewalabyeko yafunye abantu abawera emitwalo lwaki abamawulire bagimye publicity ffe twagala ssente teyabawadde ssente saazifunyeko talina simanyi aye kazigaba abamu ne bazirya kati genda naga nti bajjeno zibakola ki bajjeno yakoze tweet naga nti bajjeno abataabaddeyo bajja munnyonnyola lwaki tebagenze ne baminisita nendabawo ku Jeno Kayihura yakoze statement naga nti Jeno Muhoozi ye pulezidenti waffe addako mweteeketeeke era ekyabadde eri kwabadde kubinuka masejjere kaakati awo tuli mu ggwanga Uganda wano Jeno Kayihura alina ekikyamu ku mutwe ennaku zino oba ye Kayihura gwe mmanyi kansa ekigambo toyogedde kinene si kinene kiyinza kuleetera buzibu no Jeno Kayihura mukwano gwange kubanga nnyo natandika naye okukola mu SRPS Special Revenue Protection Services najja mu poliisi nga IGP nga nze nkuli akakiiko ka security emaganjo ebyaddala nga nina ne code name mu security nembeera naye era Jeno Kayihura y'omu ku bantu benkyasinza okukola nabo ebbanga eddene omumanyi nnyo naye gwe mmanyi Jeno Kayihura simusuubira ngaekigambo ekyayinza okukyogera ng'ali eri ewaabwe mu mbuzi yabadde wano Kololo yazze wano Kololo ku misinde ayinza okuba alina kyabala naye nga teyakoze statement nga yiye Kayihura kuba Kayihura munnamateeka omutendeke gwe mmanyira gwe ntegeera nga gwe omuntu aludde mu byobufuzi statement eno etegeeza ki musajja atunga omulabye akatebe omanyi
n'ebyawandiikibwa naddala obusiraamu butugamba nnyo tusaasire nnyo abalina ebitiibwa nga tebakyabirina, tusaasire nnyo ababadde n'ensimbi nga zibaweddeko, tusaasire nnyo n'ababadde mu bukulembeze nga tebakyalimu. General Kale Kayihura yatuulanga awo obutuuzi nga yalagira nti gwe bakuwe biliyoni, gwe bakuwe biliyoni, gwe bakuwe biliyoni, gwe genda olete tiyagaasi, gwe genda olete wano, gwe genda okuba ab'egindi, gwe genda okole bano, nga bw'akwata akasimu ke bw'ati ajabugizi bw'ati, hello Mr. President, this is General Kale Kayihura. Kati ebyo bina nga tabirina, kati waliwo embeera emutuukako. Oluusi abeera awo n'aloota buloosi kubanga Kayihura ng'omuntu yatendeka abaana aba flying squad, n'atendeka bana ba crime preventers, n'akweka ebitongole nga 3 ebyagambibwa nti yali abikwesemu network ye nga ayagala bwa president. Kati wabanga ku ssaawa eno akatebe katuddeko eyo mu mbuzi gyali kamunafuiza to that extent, ayinza okuba nga anoonya comeback. Omanyi abantu baffe baagala nnyo okubawaana, bw'obawaana booti ne bakuwa kye baagala. Kati General Kayihura alina kyabala. Kyasinga leetera Kayihura obuzibu kuba twamulaba amanyi yalina mangi ng'ayogera kina asala wano naye twagenda okumulaba nga bamutaddeko embeera musajja wattu. Kati saawa eno nsubira Mwami Museveni osobola okukola byonna nga bw'obyagala mu gavumenti ye, naye bw'osonga ku ntebe mwatudde oba oleesa obuzibu. Yali agyagala. Information y'obujjawo Mwami Sewandagi. Nze gambye ndi omu ku bantu ababadde mu bitongole teekateeka kize yali akoze, yali bitongole ebbanga eddene, abasajja ba crime preventers abasinga obungi bonna baali ba General Kale Kayihura nga ku buli kyalo kwebali. Abo ba flying squad bonna baali ba General Kale Kayihura nga ku buli kyalo kwebali. Kakati ogenda kumubanja ki? Yali akoze ejje ery'amaanyi era nga yenywezezza naye nga yeeteeseteese okukwata ekintu ezo abali mu mpulubuju tebaagala kubyogera naye nga ge mazima agamugisa ku bwa IGP. Ebyaddala yali musajja w'amaanyi, omusajja atuuka n'okulaba okulonda kwa 2011 senga teyali General Kale Kayihura, Museveni twali badde twamufuma dda mu lugero. Okulonda kwa 2011 senga teyali General Kale Kayihura, Museveni twali badde twamufuma dda mu lufumu. Ali ku Megaton yagala kumanya ki ekyaliwo ataalaba. Ayagala mbenga nze namulabira. Okimanyi bulungi. Kati kanguwe ekyokulabirako ekitono. Radio Simba yali erangirira ebivudde mu kulonda. Musajja we baali bamuyita Peter Kibazo nga kwali alanga wano Besigye bwe buti Museveni bwe buti, Besigye bwe buti Museveni bwe buti, abaali mu studios nga bamusazeeko nga General Kale Kayihura yennyini yamusazeeko yennyini si mulala. Jeno yennyini yatuuka yalumba mu studio n'abuuza nti byemusoma mu bijjawa Jeno era Kibazo senga bye yali asoma yali abijja walala twali badde kati twamufuma dda kwe kunnyonnyola nti aha nze ebyange byensoma bivaawa bivaano. Namugamba nti okke oba babedde osoma bivaawo ebyo birekeraawo kati linda bitukuweereza by'osoma. Jeno Kayihura nga yali muzibu nnyo, yali w'amaanyi nnyo mu kulonda kwa 2011 era yekka ye muziziko gwali mu Kizza Besigye okufuuka pulezidenti w'ensi eno. N'olumu yagenda kuledaga nawulidde nga Kizza Besigye agamba ngenda kujjako gavumenti. Ngali wa mutawaana yalina n'omusajja awo, so omusajja yafa yali yeyita mukoddomi wa Buganda, erinnya lye ndyerabiraawo, omusajja omupoliisi ow'amaanyi Samu Mara nga musajja wa General Kale Kayihura. Otunuulira gundi omugenzi era Kaweesi naye nga w'amaanyi nnyo, abo nga bakukwatako naawe noddamu n'okuvenga. Ono nsubira ebintu bino byonna bye yakolanga nga IGP amaanyi yagajjanga wa president kati okulaba nga Museveni ye muntu asinga okuba omugezi ennyo. Bw'oba okolerera entebe ye nga gy'oteddako amaanyi bw'oti akuwa buli kye weetaaga n'ensimbi ozifuna. Tewalabye Namayalo nga bamuwadde n'emmotoka emiliyoni 2 eby'obwereere. Namyalo omwana n'agenda awo n'ajja agyogerako nti emmotoka ya bwereere, Namyalo n'atabuka. Omwana ne bamuyita bamugambe nti jangu onnyonnyole lwaki ogamba nti ya bwereere, naye n'akiremerako Dini Sava Lubowa nga bagitadde mukaana eriko ne namba 5. Emmotoka efaanana bwetyo. Namyalo tomulaba ng'afuna ebintu bye bw'atyo kubanga Museveni amanyi alina kadoketi kakola. Nono Namyalo ali eno mugundi mu doketi yange mwazannyira ne yafa ebyobuwangwa. Namyalo muveeko. Namyalo wange muveeko. Ne yafa ebyobuwangwa eno gyazannyira naye simanyi lwaki Namyalo wo ennyo mwagala nnyo mukwano gwo mulungi, mugambe mutumidde nze tasobya agenda obwaka bugenda mutuukako. Ewo tasobya ewanga asobya bamuveeko
ewanga asobya saagala na muntu ayogera ku mukyala alaba abantu nga bali mu mbeera mbi kwata wano abantu abali mu gavumenti bakodo bayina Franka Gashumba gwe yawo obuwumbi n'obuwumbi ali mu mbeera mbi wano utalo lwe baalimu ne Franka Gashumba nga bw'agenda okunnyonnyola ensimbi ze yali awadde Franka Gashumba nga zaali mpitirivu nnyo Franka Gashumba ali mu mbeera mbi nze nga tampangayo okakasiza abantu ababi nze nga tampangayo tayimu yejja budde tetupapa buli mwajja funa kwatampola tuddeyo wajje no emyaka 3 ngera tulinda kufuna akabeera mu office ebbanga ki tuddeyo wajje no yagala kubuuza kyekirala Jeno Kayihura gana amaanyi gonna President Museveni yali amwesize atuuka ate okumuvaamu anti nkugambye mbadde nkyogera nti Museveni bwakuwa ebyokola tewawulidde nga Anita Amongo agamba nti nze banange njala kifo kyabwa sipiika sizoni eno yokka ate sigenda kwesimba kuba pulezidenti mwami Museveni erina ekifo kimu kyokka kyatagaba era buli lwokisongako bwoti oba weeretedde obuzibu gwe kasita osonga ku ntebe ya pulezidenti nange wano ne mala nangirira nti njagala wa pulezidenti 230 bino byonna talina buzibu awo embeera ekyuko bino byonna talina buzibu naye kasawo ekiika mu ntebe eyo awo boleesa obuzibu ne bobba ensimbi zosobola okubba obuwanana n'obuwanana takulinaako buzibu naye kasita osonga ku ya pulezidenti akayikula kayitagisongako bw'ati ate Kayihura tomunenya yakola n'amaanyi mangi mu 2011 ng'amanyi muzeeyi akoma 2016 ebya ddala yali amupimyemu muzeeyi yatulowoozesa nti 2016 tadda tugenda kuteekako mulala era wolakyo ensonga lwaki olaba ne amama John Patrick amama Mbabazi naye avaayo 2016 n'agamba nti oba biganye kanve mu kibiina ngende neesimbewo musajja watoba kati aliwa akola ekibiina kye go forward naye kye yakola ekyamutuukako kimusaana omuntu yekka gwe siraba nti ebimutuukako bimusaana ye Jeno Kayihura talina buzibu kubanga yakola n'amaanyi ge gonna ate n'akolerera mukama we n'obulamu bwe buna Mbabazi yo washogamba bimusaana Mbabazi embeera gye tulimu olwaliro naye yagireeta atya kasita yagulirira abaka ba paalamenti ne bajjawo ebisanja President yali akoma Museveni yali akoma 2016 okulembera ensi eno amama Mbabazi mu ssente ze ng'omuntu n'agulirira abaka ba paalamenti ne bajjawo ebisanja ku ssente ze ng'omuntu asajja ngaba ne ssente nnyingi Museveni yawadde buli mbaka wa paalamenti milioni 10 amama Mbabazi yabawa 5 15 ziriwo ezisinga obungi nga baali bubi abaka abalamba milioni 5 ze baba okujjawo egirimiti nabo opposition baziryako tewali atazirya bilioni 5 nolya munsi yo mu 2016 era zaali ssente nnyingi 2.5 ebigambo bino Jeno Kayihura byeyogedde bisobola omuzengulu bisobola naddala nga gwabyogeddeko ayagala entebe gwabyogeddeko entebe ajagala naye nze kyemmanyi nti ate oli agituddemu si mwetefutefu kuwaayo ntebe kabe ng'agiwa Muhoozi mwami Museveni entebe eyo ayagala Katonda yaba amuyita agiveemu naye si mwetefutefu ne 2030 Museveni ajja kujja ojja kumulaba tewamulaba emisinde gye yabadde addusa abantu ekyankwanzi ng'ayanguwa tambula ayanguwa bano baweekera ye agenda golowooza nti munafu nga mwabato mwabadde muweekera nga yayanguwa muzeeyi nga ndaba akaddiye 2030 waali tannakaddiwa ebyo byammwe ebyekivubuka bimukola ebyekiyaayi nimugamba nemumubika agenda kufa mulwadde wakyo nawulire nejo babika ne mukwano gwange kulayije nga bamubikidde n'okumala ebbanga nga bamubika mbu yafudde n'enseka n'okuseka nagambye Kwezi yamukubidde akasimu abwe ayogerera musajja omugambye Kwezi owaayi omusajja gwe babika yafudde oba tannafa ntidde okuba ku ssimu ye Kwezi n'amukubira n'akwatirawo n'agamba nti awo bambike ennyo kwegamba mulimu ebintu ebikisunsiro kwegamba abantu abo bagezaako abantu abasinga obungi abo mwe temunnabako bamanya banafuya struggle bwe bakugamba nti gundi ow'amaanyi afudde Museveni afudde kati oga nti noddayo n'onywa ne ku kyayi amagezi gonna agabaddiga pulaani nga bagamba nti Museveni afa nkya amagezi gonna aga pulaani nga gakola ki bano ababika bakolera gavumenti bakozi baayo nnyo abakozi ba gavumenti nga tulina bangi eno ewaffe bebasinga ate ku mulembe guno ogwa National Platform kibiina kyo abantu 99 ku buli 10 abalimu NUP bakolera gavumenti obyogera kwagala kunzija mu kibiina kyange tojja kukivaamu kyeki kyate oyagala kulagawo tosobola naye era ojja kusobola Besigye yali ayinza okuva mu FDC era yagenda n'abantu oba alowooza Erias Lukwago nga era ifu member mu DP yali asobola ogivaamu kati ali muki mukasimu yali mu PFF
naye ng'ate mu DP life member era yafuna kaadi ye wakubeera wa DP obulamu bwe bwonna bwalifa ebyaddala eno mugenyi naye kati wa PFF ate ng'avudde mu FDC so bino ebimuleka ku byesibako waliwo embeera ejja okukuwaliriza okufuluma mu kibiina ddala bannannyini kyo nga bakyetaaga buli kibiina kirina bannannyini kyo n'abatali bannannyini kyo settlement eno tweet yaleese obuzibu nti bajjano bonna abatabadde ku misinde ne baminisita bajja tubuulirawo gye baabadde nze waliwo ebintu ebimu ebinsanyusa nze ng'omu ku bantu abasinga okweraliikirira obukulembeze bwa General Muhoozi Kayine Rugaba. Lwaki obweraliikirira Mwami Ssewandagi? Tebugenda kuba na mirembe mu nsi eno. Lwaki? Nze n'ensi ngibaddemu ebbanga ate nzize ngiraba bannakyemalira mu nsi. Nze sikoma mu Uganda, sikoma waffe Maganjo, sikoma Gombolani Nabweru, sikoma mu Nansana municipality. Nkola okunoonyereza n'enoonyereza awalala. Ate engeri gye neebaza mmange eyamperera n'ensoma Mukama mu ekyumula eky'emirembe nti nkola okunoonyereza n'endaba ebiri mu nsi eno n'ebiri mu nsi eno byajja bitya okuba wano. Bwe ndaba bali e Cameroon nga ndaba bakulembera omusajja omukadde Lugojami atakyasobola na kwogera, atakyasobola na kutambula, nzirayo ne nkwata okunoonyereza kwange ne nnoonyereza ku Cameroon n'endaba omusajja oyo Paul Biya yajja atya mu bukulembeze, kiki ekimusobozeseza okubeerawo okutuuka bw'atyo ng'akulembera abantu. Ne bamukululira Kaliba naye ng'akyakola ki? Akyakulembera. Bwe ŋŋenda e Togo n'endaba Nasingi Beyadema oba ne ŋŋenda e Gabon n'endaba era abaliyo, byonna mbikolako okunoonyereza. Bwe ntunuulira e Libya, ntunuulira Muammar Gaddafi bw'afa na biki ebyamutta n'ebirala, mbikolako okunoonyereza. Kati bamala okukola okunoonyereza okwo ne mbirata wano waffe e Uganda. Ne ntunuulira Museveni bw'azze abeera mu bukulembeze, entambula gy'atambulamu nawa gye tulaga. Era nze kinnyanguira nnyo okupredictinga wa gye tukola ki? Gye tulaga kuba nkola okunoonyereza ku balala. Ne ntunuulira baffe ebize bitambula ne mbiraba wano. Ffe twali mu 2023 ne tukola popular resistance against life presidency nga tuwakanya omuntu okutufuga paka lwalikola ki? Lwalifa mu 2023 gye emyaka 23 ddi emabega. Ne batuwakanya ne batuvuma, batuyita bwana buto obutalina byakukola, obutategera gye bulaga. Museveni tayinza kwagala kulembera ggwanga lino likola ki? Lifiirako. Kati we twogera olwaleero yasobola okukiwakanya nti Museveni tagenda kulembera paka lwanaafa. Okujjako nga ffe abawakanyaga Museveni ne gavumenti ye nga tumulaze tetuli baabulabe gyakola ki? Tetuli baabulabe gyali ng'ali mu bukulembeze ne bwana abaabuvuddemu. Era nga bannayuganda bamulaze nti Museveni asobola okuva mu bukulembeze n'agenda ekisozi oba n'atula n'asigala ng'akyalina ensimbi nga bw'azirina, nga ky'atalina kyokka kwe kulagira nti gwe beera Ssaabalamuzi, gwe beera mwavu, gwe gaggawala, gwe kola bw'oti. Ebyo byokka nga bimujjiddwako. Naye tumulaga nti nabyo bwe tobirina ebyo ng'oli comfortable ng'aliwo omulala alaga, tusobola okubaawo. Era nga tumulaze nti omuntu ateekwa okukuddira mu bigere tateekwa kubeera omu ku bantu bo, oba mutabani wo, oba mukyala wo, oba muganda wo, oba ow'eggwanga lyo, oba mukoddomi wo. Abo tekusaana kubaako n'omu. Naye eggwanga okulitambuza, okulijja wano, okulyongerayo, longevity, okubaawo Museveni bakujjukire nga wooli, nga wagenda dda ng'Abatanzania bajjukira Mwalimu Julius Nyerere. Olwo tetusobola okubaako ekyamagezi kye tukola. Naye obukulembeze bwa Muhoozi nze nga bweraliikirira ennyo. Buli lwayogera ebigambo ebifaana bwe bityo ku b'amagye banne nsanyuka, kubanga mmanyi nti eyo y'eriba emmanduso yokka esobola otuwonya obukulembeze bwa Muhoozi. Eno ewaffe mu bantu aba bulijjo teriyo omuntu ayinza tuwonya obukulembeze bwa Muhoozi. Taliyo. Ekitegeeza obukulembeze buno bugenda beera mu magye paka bwakabi nnyo era bwabulabe nnyo eri eggwanga lino. Era Muhoozi bw'alikwata entebe eno nga president, kuba kati Museveni amagye yagavaamu takyagalimu 95 mu 96 ne yeesimbawo emyaka 3 n'abeera 3 3 ne yeesimbawo nga muntu wa bulijjo. Era okuva olwo n'olwaliro Museveni muntu wa bulijjo eyava mu magye. Naye Muhoozi anti yali agezesa Ssemateeka yali agambye nti ab'amagye bave mu byobufuzi bagende bakole emirimu emirala. N'alyoka agavaamu n'ayambala ekkanzu, era yajambalira Mmengo, n'ajja tumukwe obukulembeze. Naye okuleeta Muhoozi mu bukulembeze bw'eggwanga lino tugenda kuddayo mu bukulembeze buli obw'ekijaasi. Era obukulembeze bwa Muhoozi bwe buliba bukomekkerera, bw'aliba nkugamba nti nsobola okupredictinga ebiriwo ne nkubulya ebinaabawo. Muhoozi
bw'alibanga asobodde okusooba nga bw'olya kati bajjeno kale Kayihura abalina ebyabwe beenoonyeza batandise okumuwagira atuulemu. Abakuta akadingidi. Bw'aliba asobodde okusooba n'atuula mu ntebe eyo bagenda kugimugjamu na musaayi. Obijjawa. Anti mbadde mu nsi muno. Abo baateekako amaanyi. Abo baateekako amaanyi olwo kati wabateekako amaanyi ng'akyali CDF bu CDF. Olowooza senga yabadde nga ye pulezidenti. Kuba bano bajjeno betulaba bataabaddeyo Katumba Wamala, Jeno Tafire, Lwashande y'embeera ndowooza teyamusobosezza, Jeno Moses Ali mbeera, bajjeno babadde bangi, Jeno Tumukunde yabaddeyo? Simanyi era tasobola na kubaayo. Bajjeno bangi. Kati ebigambo ebyo byayogedde olowooza senga yabadde pulezidenti byali badde tebabisa mu nkola ne babanoonya senga kati bali mabega w'amabuusu. Senga bali mida. Statement eyo yabadde enkambwe nze natiddemu ne ngamba ate ono ajja kusobola. Bano abamujeemera. Agenda kusobola ki? Nabeera mu kirombe ky'amayinja n'amataffaali n'omusenyu emyaka 12 nga mbeera mu kirombe ekyo. Kye nayiga mu kirombe nti amaanyi tegalya. Senga mbazi yewaata. Ettaka oba omusenyu bwe likubuutikira bw'oba oyagala okuwona okufa olina kukkakkana n'osirika bw'oti. Tulwana. Bw'osika omukono gwokka bw'oti n'ogusika oguggyeyo ogambe nti lino ligukutte nnyo kangusikeyo nga likatira gubwatuka nga kikajjo. Olina kola otya? Kusirika busirisi bano ne batandika okuziikula. Kati ag'amaanyi Muhoozi gaatukolesaako si ge gatukulembeza Museveni. Museveni tumufuziza emyaka gino 40. Manyi mwera kuba mugamba 45 naye nkugamba ne mu 2 mugumu Museveni okujjako ng'afudde ajja kukowangula. Nkuwulira. Emyaka ekitumufuziza gino emyaka 50 kutuleka ffe ne twereregja. Museveni ekyamutwala mu nsiko Bobote ne banne baggalawo emikutu gyonna wasobola okulaga obunyiivu bwe. Kati Museveni n'atumbiira n'obusungu bwe n'ayingira nabo mu nsiko n'agenda oba kufa kaakole ki? Kafe. Kati ffe Museveni n'akimanya ekyo obusungu bwaffe n'abaako waabutereka. Bw'otuula ku setting eno n'oboggola n'oyomba n'okola ki oddayo eka ng'ogamba era kale. Maliriza. Era kale. Toyinza kubaako magezi galowooza kikola ki? Kiddako. Wabula olinda n'olwokutaano oluddako bw'olumanda oluddako odde omansuke. Ago ge maanyi gaatufugisizza. Ye obuzibu abulina ku muntu asonze ku ntebe ng'akulaba ng'ojja kisobola. Ebigambo tebimulya. Ebigambo tebisobola kukyusa abantu. Nga bwe bakyuka ddi. Si Bannayuganda. Bano Bannayuganda be bakeera ku makya ne babawa ssente ennusu 10,000. Sajja ne babamenyera enju zaabwe ne basigala nga bali bwe bati. Ne babajja ku okimanyi nti kati okutembeeya, okusiika capati, okusiika chipusi, okutunda ennyaanya n'obutungulu, egyo tegikyali mirimu mu Uganda gyagobeddwa. Badde mu butale. Eri ayinza osiikira capati mu dduuka. Ne mu butale gye bali. Oyinza okutemera enkoko mu dduuka. Ennyama y'ente eyo gy'osobola otemera mu dduuka. Kati baba ennyama bajja kuyingira mu maduuka bagiteme kubanga tebalina kyakkola. Naye obutale tunaazi gavumenti erina bumeka. Butono ndabawo wano ak'ekibuye. Abantu baffe baanafuwa. Ffe twabanga emaganjo ng'emmere tugigula mu katale ekawempe. Ekawempe wano. Ng'awo wonna teweetaagawo katale. Ate nga tutambuza bigere okuva emaganjo ne tujja ekawempe. Kakati aweekembe? Katale kanga. Nga bwe tujja ne tukola ki ne tugula. N'ab'ekawanda nga bavaayo ekawanda ne bajja ekawempe oba ne bagenda ematugga. Kati olwaleero omuntu ayagala kugula wali akumpi wali omulala ajjanga tayagala kuyingira mu dduuka n'agula kwona ali ku lubalaza naye ng'ate ali ku lubalaza kyamuguza yakijje mu dduuka ku mutwalo n'akimuguza ku gumu ekitundu. Nze nina wano Mengo bano abatunda ennyaanya akuguza ennyaanya emitwalo 2 buno we basiba bwe bati ng'ate ogenda mu katale eri okafuna kanaana nsiba mpagira babagobe ku nguudo baana abali ku nguudo bagende bannaabwe bwe baavaako bo baddawo wali obaddeko ku luguudo yensonga lwaki owagira badde mu butale bannaabwe abali mu butale tebaŋŋamba mbw ate bano abalina amaduuka kati mwami Sewanda gy'olina sente zo olina edduuka
ng'okwata ffe ba Megatron baani ng'owaga mugende mutundireko nammwe eri bayina amaduuka kati bagende mu maduuka bave ku nguudo. Tubadde tuli ku nsonga ya General Muhoozi settlement zino zaakola okutiisa zigenda kuteekawo eggwanga lyaffe kuba muntu mukulu mu gavumenti. Nze nzaagadde ennungi era ayongerera eddala okukola settlement zifaanana bwe zityo ne bajja no babe nga bamutiira ddala era bamutya bw'otatya nayinza omweteekako siriimu kye tuvudde tumulwanyisa ennyo twamutya nnyo kye tuvudde tumulwanyisa settlement nga nnene gy'okoze bajjajjaffe baalina enziko baatuuka n'ekiseera ne beewaana ngagamba atalina nziko oyo mudende kubanga alinganga tetta naye kirimu eyatta twamutya nnyo ne tutya okufa ne tumulwanyisa era kati olaba ne kabaka akyamulwanyisa n'essaawa eno era olaba akendedde kati Muhoozi abo bajje no bw'ataabakange bw'atyo tebajja kusobola kwevaamu kumulwanyisa bulijje n'atunulira esireeti y'obukulembeze bwa Muhoozi ffe gye tulaba n'olwekyo kijja kutuyamba bo bennyini okumulwanyisa. Ennyindo oginyigiriza ennyo gireeta omusaala wajja kuba olunaku olumu jje n'omu akolere bannayuganda omulimu ogusinga okuba omulungi. batiitiizi sirabawo jje n'asobola kikola batiitiizi naye nga tukyagenda maaso kankujugize Lugave Abo Cough and Flu Syrup nga wena ekifuba nga kikutawaanya olina ekifuba ekiraakiira okuba emyasi ekifuba ekitakutuka Lugave Abo Cough and Flu Syrup ajja beera nga akuyambira ddala bulungi nnyo. Agenda mu pharmacy ekuli okumpi oba drugshop ekuli okumpi obeere nga ofuna Lugave ono. Lugave ono agenda beera nga akuyamba abaana abavudde ku masomero bali waka bakomyeyo ne ssenyiga ate bamusiiga ab'ewaka teeka Lugave abereke ewaka akolola yanywa nga taddamu akolola yanywa taddamu ssenyiga amuluma anywa yaterera nnyo yaterera keeka Lugave kano abaana bamufunedde ewaka. Nze wange tekakyavaawo neetaaga nakiraba kuva mu balugave kuba bwenywedde bungi kati bwetaaga okunzirizaayo corporate social responsibility. Ewakaawo ekisenge kino nga bakola kati baawo nti awaka wange tewakyabeera bakolola nze era buli kiseera mba n'eddagala lyemmanya nti kati bwemufuna Lugave nga bagenda oyo bwe banaamumanyiira nga takyabawonya nga ndeeta ekirala. Tweyanziza kakati Lugave Abo Syrup naye twamuleese ofuluma olusaayisaayi olina gaasi mu olubuto lukwokyerera ofuna ekikeetu Lugave Abo Syrup yagenda okubeera nga akutaasa ku ulcers. Wava ku mmere emu simanya sirya nsujju sirya bisiike sirya naanaasi sirya katunkuma wano ate Lugave Abo Syrup agenda beera nga akutaasiza ddala bulungi nnyo. Genda mu pharmacy ekuli okumpi oba drugshop efune Lugave ono obeere nga obulamu butereera ddala bulungi nnyo. Tugamba nti eddagala lino lyakakasibwa National Drug Authority okula ekintu nga baamala dda okubeera nti ate bakyekenneenya wali obeera eggwanga genda natuukira ebintu bya Uganda weefunire Lugave ono. Akanso nga tuvudde ku nsonga ya General Muhoozi omukulu Chairman Nyanzi yavuddeyo n'akola statement egamba nti ennaku z'omwezi nga 15 mwezi ogwokutaano bangamba ogenda okuwa obujulizi ku bantu bano abali ku parade abo abakola addulo w'amagye okuli Waiswa Mufumbiro Akireyo Kivumbi Edi Mutwe n'abalala bangi okugenda abeere nga abawako obujulizi n'agamba nze sisobola ntandika ntya sisobola kazi Nyanzi yasoma ki Chairman simanyi first and foremost kubanga ebigambo ebyo Chairman Nyanzi abyogeza butamanya ate era kyenkakasa nti amanyi naye alina baguumaaza obuguumaaza so bw'abanga abaguumaaza buguumaaza bateekwa okuba abeegendereza ennyo nga bamulaba nga abaguumaaza. Chairman Nyanzi ye muntu eyasooka okukwatibwa nga bakwata abantu abaali ku parade bwe bamala okukwata Chairman Nyanzi ne bamunyweza befa n'abula ennaku nga 2 nga talabikako bwe yadda engulu n'alabikako eri bannayuganda yali mulwadde twamulabira ku stretcher mbu nga bamusudde bamukyaza ku TV Kungu yamukyaza Adamu Kungu yamukyaza ku TV kusanyuka TV kati abantu abamu balowooza nti bolo okuba beerabize nnyo naffe tuba beerabize. Chairman Nyanzi yannyonnyola bulungi nnyo Adamu Kungu ebibuuzo bye baamubuuzizza na kiki kye yazzeemu baamugirayo akatambi k'abali mu drill ne bamusongeranga kw'omu nga buli gwe basongako
yagamba nti oyo Sentamu, oyo Sewanyana, oyo Kwezi, oyo gundi. Kati alina kyatayagala kubuulira bantu. Chairman Nyanzi yali avunaanibwa omusango kwetaba mu drill emenya amateeka. Chairman Nyanzi kyatayagala kubuulira bantu bwe baali bamuta nga bamujja kuba okuvunaana bamuteera ku ddiiru ki nga eyali gundi eyakola ki yali omukulu. Etteeka nalisoma wano ne ndikulaga livunaana oyo atendeka abali mu drill, livunaana abali mu drill, livunaana najja okulaba obulabi ng'oli eri ku lukomera, lisookerako oyo atendeka. Yes, n'oyo alimu yeegaseemu akola n'ono yennyini alengera. Alengera obulengezi nno nga tolina ku dduliru ya Bobi Wine era ya Baside. Amateeka nga mazibu ati n'alengera obulengezi. Etteeka lya 1905 sina lya Museveni. Etteeka lya dduyiro lyaliwo 1905 ye Penal Code Act nagisoma wano. Nga gwe munnamateeka dduyiro w'amagye yaaba atya? Anti bw'oba oyagala okukola dduyiro ng'abo gwe baakola olina okufuna olukusa okuva ewa minisita n'akukkiriza n'okola dduyiro. Kati bw'oba tosabye lukusa etteeka likukwata ne litakoma okwo. Etteeka likwata n'oyo gwe tuteebereza nti yakola ki ye muvujjirizi. Kati mu mbeera eno waliwo abaagulawo ovula ezo kubanga ovulo zonna zaali zifaanagana ng'era zirabika mpya n'omutunzi y'omu n'engatto nga zirabika ze zimu na buli kimu nga kirabika kyekimu. Chairman Nyanzi ne bamuta nga tebamuguddeeko omusango gwonna. Ne bakwata abaana ne bakwata buli gwe yasongako era n'abamwenkanya nnyo n'atubuulira nti baabambuza era ne mbakkiriza era ne mbabasongerako nti wayoswa mufumbiro Edi mutu kati mu kiwandiiko namulabye ng'era ayogera mu kiwandiiko tayagala kukubuulira nti endagaano gye baamuteerako ye yali wakubeera state witness. Kino si yasoose. Omusajja gwe bayita Kajubi Kato baamukwata ne bamuvunaana omusango ogw'okusaddaaka omwana naye ng'omusawo omuganda omusawo omulogo eyakwata ejjambiya n'akambe n'asalirako ddala omwana obulago bw'ati ye yamuwaako obujulizi era baamutanga ye state witness eyasala ate eyawa obujulizi ye yali state witness nti ono yaŋŋamba ono yaleeta omwana ye yali state witness naye nga mu mbeera eyo Kato Kajubi yali tasobola kuleeta mwana bamusaleko omutwe ng'omulaguzi si yamugambye nti ensonga ezo twetaaga mutwe gwa mwana. Oli yamuwa idea ono musawo mu nsonga zino ez'ekinnansi omusawo yakutegeerera. Kati lwaki ate bakwata Kato Kajubi? Mmwe tujjayo amalwa gaffe ne tugabanaaza nga galimu n'envunyu ne tubagamba nti mwagala kuba bagagga bavundu. Weegala kuba mugagga muvundu. Olwo munnaaza ebyo mpunye ng'omuvundu. Obe mugagga muvundu. Mala n'engaggawala. Bantu bw'oba byonoonya. Nga munkolako obusolosolo. Nkugambye mu nkola ey'ekifere biba bikukolerako ddala. Bakunywesa by'otanywa, bakuliisa by'otatekwa kulya. Kitegeeza nti omusawo y'aba akutegeerera. Bw'agamba Kajubi nti wano utagawo omutwe gwa mwana ne Kajubi nga approach walinga. Naye omusawo yali mujulizi wa gavumenti n'akola ki? N'ajulira era n'awa obujulizi ku Kato Kajubi. Kato Kajubi n'asalirwa omusango ne gumumegga era kati ali mu mbuzi. Ebyo nabyo byogedde bintiisizza bintutte ku Okero. Tekisobola kubeera nti Okero asobola okugamba nti ono ye yantuma ate Okero n'afuuka omujulizi. Okero kati level kwali takyasobola kufuuka state witness. Takyasobola. Kati waali awo tayinza kufuuka state witness mu mbeera zonna bajja kumuvunaana era gujja kumusinga kuba kati yekkiriza yennyini yakonfesinze nze wali mbadde ntunye obujulizi nga bulabika ng'obuyinza okumuyamba okuwona naye kati waali ndaba nga Okero tayinza kukiwona so ajja kukigumira nga bw'ayagala ebyamutuuseko bimutuukeko naye kati nkulaga Chairman Nyanzi ebyo byennyini bye yakola omanyi ffe ekibiku tubituyamba buli awali olutalo
gwenga munnamawulire simanyi oba yagakusomesa yakubuulira buli awali olutalo mu makanga omwami n'omukyala tebakwatagana awo wabeera eggulire tolinaawo kyama kyoyinza kubulwa bonna buli omu ayogera onayogera bino onayogera biri nze yankubidde akasimu yabadde wa National Unity Platform era nampeereza n'akatambi nze nabadde sinalaba chairman ng'ali ku TikTok ng'ayimiridde awo ng'ayogera ng'agamba ye tajja kubeera mu ebyo nangamba nti omusajja oyo munnanfuusi nyomanyi kati kibatabula era yangambye n'okungamba kuba yandabye nga njogera nyina nabagamba nti Bobi Wine tajja kudda okujjako ng'okulayira kukoze eki nangamba nti atowakana mwami Sewandagi Bobi Wine asobola okuddira ddala bulungi nnyo ng'okulonda tekunnakola ki nga tekunnaggwa lwa nsonga egi waliyo summit eya iPod eteekwa okubaawo erina okuyisa statement ku kulonda nga bwe kwabadde Bobi Wine yagisindikamu Zedriga Museveni n'agaana ng'agamba yayagala Bobi Wine yennyini yajja otteeka omukono ku kiki ku kiwandiiko n'olwekyo kisobokera ddala bulungi nnyo Bobi Wine asobola okujja ng'okulonda tekunnakola ki tekunnabona nti ate abo bachairman Nyanza abola abasajja babi nnyo kati yeekangabiriza yawaayo abaana baffe bonna ab'omutima omulungi ye yabawaayo n'akola statement kati ate era teyakoma naawo ne projekiti yaffe gye twali tuzimba Kanoonye Kakuume Kabanje kali Kanoonye Kalonde Kakuume Kabanje era nayo bagenze wa President Museveni ne bannaabwe abalala ne bamugamba nti be bagirimu okakananga bawadde bilioni 7 sente bazituliddeko bazirina chairman teyeekangabiriza konze wangi mwami Sewandagi olugambo nga luli awo anti kasabaawo butakkaanya bulolya kuba no sente bifuluma okiraba kakati kwe kujja nange nempuliriza akatambi ngendo okawuliriza nembijjukira chairman Nyanzi kati onoonya bw'aba yali akulidde parade ye lwaki baamuta ate ne batamuggulako musango yaleeta ina bibiri yaleeta idea na practicing yennyini ye yaleeta ekirowoozo nti Bobi Wine bamuwe ekiki ekirabo bamukolere parade ekirabo ky'amazaalibwa mu byonna yalabe era yaliwo ng'omutendesi n'abatendeka bw'amala obbatendeka ne bafuuka kyayagala era ne ku parade yaliko kituufu lwaki ye tavunaanibwa ng'etteeka liri livunaana abantu okujjako ng'oli musiru nga tosobola kulaba naye kino ne muzibe atalina maaso akiraba n'amanya nti wateeka okubaawo ddiiru ng'eyo kati mwami avuddeyo kati kankubulyeko n'eddiiru endala eri mu kino Kyagulanyi anti oli bwe yabadde ampa olugambo yagambye nti mu bino bye bamusuubiza n'okuwangula omusango era ngamba mwami Sewandagi teweewuunya nga n'omusango Nyanza aguwangudde kati kiyinza omuleetera obuzibu ate kyekino kubanga kino kimwanika akigendamu nga takitegedde naye kati kimwanise naye nawokka oludda oluwaabi bwe lumala okuzuula nti olina information mu misango gye luvunaana omanyi omuwaabi wa gavumenti yasalawo nti vunaana ono vunaana oli oba vunaana oli era omuwaabi wa gavumenti n'asalawo n'agamba nti ono ye mujulizi wange wali ono ye mujulizi wange wali ono ye mujulizi wange wali n'akugamba nti naawo okuwa obujulizi mu kkooti osobola obbuwa nga weeyagalidde voluntary witness obujulizi obwo osobola obbuwa ng'okakiddwa era bamuyise singa 15 omwezi gw'okutaano kati akangazizza abagambye nti tajja kukola ki tajja kubuwa bw'anaagaana okgendayo omulamuzi agenda kwishyuinga ze bayita witness summons witness summons ezo zikuyita sewanyana oyitibwa mu kkooti ennaku z'omwezi bwe ziti obuulire kkooti ku kyomanyi ku musango oguvunaanibwa Ssentamu Mukasa Sewandagi musango guno kati bw'anaagaana okujja ng'omulamuzi ayishuinga warrant of arrest nga bagiyishuinga amulabako amukole ki amukwate nga bamukwata nga bamuteeka wano bw'anaagaana okuwa obujulizi nga bamugatta ku musango gundi ono state attorney nga amugatta ku musango Nyanza takyalina akyadduka anadduka mpozi ayite Bobi Wine ayite mwami Kyagulanyi we yayita adduke atakyasobola kudduka kale mwami Ssentamu
Kwebaza lunaku olwaleero akaseera kompadde kansibule abantu sibe bulungi mpozi ngwena kyobagambayo. Nina abalina ebizibu ku ttaka. Ttaka. Ettaka lifuuse ettaka. Ettaka nga kyekizibu kyo 0702 43 88 52. Tokwata ssente z'okugula ttaka nga tofunye mukugu kwetegereza nsonga eyo. Bw'oba ofunye omukugu okwetegereza ensonga eyo nze ekikolere miliyoni 2 n'ekitundu n'ekisobola okutaasa miliyoni za 5 okugenda n'ogula kapa mu kutiya. Ekyapa kyabula waliwo akiina wano walina akiina wali 0702 43 88 52. Musibe bulungi mwiraba.